Ba Sugar Daddy tebannumya mutima. Bakola batya? Sikale Sugar Daddy bwanjawa tekinuma. Lwaki tibali kikuluma? Tekinuma kuba ofiiriddwa ssente ofiiriddwa gali amaanyi galina experience ng'omusajja omukulu. Kubanga si yeka abaliyo kuba waliyo ba Sugar Daddies bangi. Ekituufu kiri nti ofuna Sugar Daddy ng'omubalamu amagezi era ng'omwawula mu buvubuka. Wallahi nga byakola bisinga n'ebyabavubuka ng'ayagala okyusa buno obumami obuto obuzaamu omusaayi nga bw'ayagala bwokka gwe ng'olowooza ofunye nnyo taata. Ate ng'ekyakutuusa ku bavubuka kukyusa nga njawulo ziro omuvubuka byakola ate omukadde asinga naawo ku kasasiro oyo gwakola. Ate nga mugenda otuuka no ku ssaawa y'okugira ate nga tagisobola na bulungi. Baba beesiga amaanyi gaabwe abo naabo ababakyanga obuwala baba balina amaanyi oba babeera banywa bidagala sikitegeera. Bo beddeko kubanga babawuubye nammwe naffe tuli baana b'abantu be batulugunya okitegeera. Njogera ku lwange ne bawala bannange abalala bonna bakusapootinga kyemaye bawala banno bakiikiridde bulungi nnyo. Gwali omwagaddeko omukulu mu myaka? Namwagalako naye ngali myaka ne ngali myaka ng'emeka? Yali ayingira ekinaana? Yali takiweza. Yalina mwemeka? Yali nga mu nkaaga. Kiki ekidisappointinga kyojjukira kyogamba nti ate Sugar Daddy tomugendako nga to planning. So abagenda ku Sugar Daddy bakola batya? Kati olina osooka okwebuuza kino olowooza mubona lwaki alonze nze ye agenza otuuka kunze ayise mbameka. Awo nogamba kati nina okugendayo nga nange nemusimbamu oluseke naye akitegeera. Kale omukutu gudu talent kutusinzira okubeera nga tukuweereza. Twebaza nnyo mmwe batulabira emitala mayanja n'abatulabira wano ku butaka mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nakamya Angel nkutumiddeko nnyonyi ddala abantu kwe bali bangi tugenda bantu bayisaamu nk'eggaali ndabe wano nga nfuna ku data tubenga tutumira ku bantu baffe batulabira ebunaayira bangi. Ndi n'omwana Jude olunaku olwali Jude Wandazi ndi ne bebyani Shamina ne Jude Wanda Judith Anna. So twagala tukwate ku nsonga egamba lwaki abawala abatoototo osanga omwana ali myaka 18 ng'akukuta n'ekisajja kiri myaka 5 nogamba abaana bano babadde batya ensonga kiki abavubuka tebakyamalako bumaze bali abakulu be basobola otambuza ebintu obuzibu buliwa kuba tunagamba obwa ssente ono abavubuka bamu abalina ku ssente oba okitegeera ate abamu ng'agamba nosanga omuwala nga ali myaka gye nga 28 ate naye omusanga akuta n'akavubuka kali myaka nga 17 ng'agamba kano ke kalimu omukyuzi kiki obuzibu businga kuvaawa. Jude osiibye otya? Nsiibye obulungi mwana somo kusiibye otya nasibye. Nani wendi wano mpolampola lero ng'oyogeza simba sinyo. Obulamu? Obulungi mpozi obubwo. Kati uze ne ku Shamina osiibye otya eyo baby Shami? Sebo osiibye otya sebo? Oli kiriya? Ndi kiriya. Tutandike naawe. Lwaki abavubuka abawala baagala nnyo abakazi abakulu bali abakadde abasajja abakulu osanga omuwala nga muto myaka nga 2 nga alina omusajja myaka nga 4 5 akoota n'okukoota. Kyenyiza okugamba abawala kale kangambe ffe abawala ogenda n'oyaga omuvubuka ng'ate omulaba mwenzi nnyo n'ogamba kanfune omukadde si mwenzi agenda ba neeguya olw'okuba ndi waba emyaka egikuzaala agenda kuba neeguya olw'okuba ndi muto ate ndi mulungi okitegeera. Kati era kyekyo abeera oyo mukadde abeera akuwa tayimu akuwa essente kwegamba akulabira mu buli ngeri. So ze zimu ku nsonga ezibaviirako? Kyekituviirako abavubuka fine waliyo abavubuka nga alina essente naye nga muganda nga omukamamu 10 tabbu alabanga oba akuwadde obulamu ye n'ageza akuwa 5 alabira dda nga akuwadde nnyo era abeera akwetaaga saawa eyo oliwa ekitali ate ku bakadde ku ssente ne laavu n'obeera ng'osinga kwagala ki? Ate kati bagambye yebeera laavu ng'omusajja akuwadde omuvubuka akuwadde 5 gyakuyita n'amaanyi eyo tebeera laavu naawe just abeera nga akweyambisa okitegeera kwoza mboza akuleka abeera nga agamba sirina budde n'eri bampita kola ki kweyongerayo wala kucuga
kola ki olulimi kyolwoyogedde okukyuga lunyankole kiki Jude lwaki mwagadde nnyo abasajja bali abalina emyaka emitirivu ennyo nze nina kino abavubuka abo abato ekitwagaza abo abasajja abakulu baba balabako abasajja abakulu baba balabako nga balina experience nene baba bamanyi kale baba bayise mu mbeera egyo gye mulimu ntegeera kati omuvubuka ojabeera naye nga muli mukwano we nnyo gw'amaanyi ate ye nga tanalaba ye nga alaba kwezesa gwasingayo omuvubuka naye ate naafunayo omulala ate namulaba ate yasinga kwegamba abavubuka nze nganze babeera tebalabye naye oyo omukulu aba alabye eki experience yakiyambuliri ya sente yakikidala kyobusinga okumwetaaza oyo omukulu omyaka okusinga ya byonna naye lwakuba just amaanyi gaba gakenderamuko katono amaanyi agalwa gakendera agabakulu katata omuntu atalina bulungi namaanyi oba omwagazi akidda just kuba aba akuwa emirembe kwegamba alowooza kyolowooza ontegeera abamanyi kyolowooza abamanyi kyolowooza kale talinda omusabe mmanya ate mbu papa mpayo bweziti apaana oba omuyitana papa oba okimanyi alina myaka gikuzaala kati anti bana omanyi byaddadi byabana abavubuka oli abapapa abavuka bamuyita daddy so ofuna oli omukulu mu myaka then yabeera papa oba omuyita papa kwegamba ye papa talinda manyambu bebe ayagala bweziti ne papa batasobola kumalako nambuliri ddala era tomala nofunayo ate akavubuka kaba kayinza ekikuba obulungi okiggusa anti ekyo kwegamba kiringanga tosobola nze kankigereze tosobola kuŋŋamba mbu oli mwana otudde mbugenda kuyimirira eri ebeera si stage yo oba olina okwavula kati kyo kale noyavula ng'ogezako okuyimirira ontegeera kwegamba obeera nonowa age yo kale ne kusaidi endala ng'obeera wa papa ng'akusomesa Shamira omulidde engeri gyabyo nnyonnyoddemu ono mulidde kusaidi yo kiraba otya era sikyusaamu kyekyo goge mazima wobeera oyina oyo papa gwagambyeko oba weetaagayo akalala akazaamu omusaayi akatototo ndako bw'oba nga olina papa nga weyagala omusajja omukulu tukize nakosa n'okukuwasa buli kimu akikuwaddeyo kirina aba tayeemala ye nga yekoonu ate nze awo kiba kyanjawulo nnyo gye ndi kasi abeera ng'asobola okumpa olubuto n'enzaala omwana nga mpa buli kimu wallahi sisobola mukiitinga kabavubuka nkakwata ku nkoona nako wasaaga akasasi okabulamu ogambye nti papa wawetaga kana kakuzamu omusaayi because omubiri ng'omubiri gutuka ne gubanja nga papa tasobola kikuba kiggusa bapapa bamu tebasobola kati nga olina okubawo smart wire okimanyi nti obwo bwe bwenzi obw'enkukunala ng'okubeera ekyo ekintu kasi okiteeka mu birowoozo mbu njaga sexy nga kijja mu birowoozo obeera awo nga kyofokasinzeko naye kiri bwe kiti wobeera olina papa omuwa ebirowoozo era n'otuuka ku ntiko gy'oyagala nawe okiteekawo mbu ono mukadde tamalaako era kigenda kujja paka oyende okitegeera mukulu ensonga bano ze boogerawo ziwulira bulungi nnyo kati gw'oli muvubuka babazizemu abavubuka bano abawala kati baagala bali abasajja babazaala ensonga zeboogero ziwulira bulungi ensonga ezo nziwulira naye ekyemanyi ebiseera ebisinga kiva ku mutima gwa muntu oba nti nga yamanye nti ajja kwagala omuntu omukulu nga yamuyisaawo ye nga n'omulala amanyi nti ngenda kwagala musaayi muto gwe gugenda okola ki okumpisaawo ate era waliwo n'ekyenjawulo kubaza ojja kunsanga kuba mwana kituufu kiri nti saagala bwana toyagala bwana saagala bawala bato nga kati bwe kati akawala tekakolera nati waliwo akayiza okujjangako kalaba akasireeya ate ekituufu ng'olina okakwasaganya kyekituufu ekitegeera ate nemugenda ayinza okujja nga mwavu ate n'ogenda okusanga n'osanga omukulumu okusaizi ng'alinamu ku ssente ate ekitali kwaliwa kwono lwaki ogambye nti oba toyagala bwana lwaki obwana nati mpulidde ono kyayogedde nti oba oli yakyogedde nti alina okunfunisa oba olubuto
amuzalira azaala abaana kati gwe otayagala toli ku by'abantu oyagala abaana jajja bwana so obeera oyagala ofuna nawe omukazi atakyasobola kuzaala ofune mukulu ddala mwana sitajja kufuna mukazi wa myaka 4 kituufu kubanga edatuuka ekiseera nga kituufu akaana nkagala naye ate ng'omukazi gwe nina okazaalamu myaka gyange ekitali kwaliwa kwoli naye ate ono nga ayinza obutakisobola wona emyaka gyange nga nina okukiddukanya okulaba nti emyaka nze giba gindeka ate ngende wooli tomanya nti oli ayinza okankwasaganyiriza mu sipiidi nekolaki nenkafuna nga tuuse ekiseera ekikaagala naye bino ate njagala kaana buli dakika Jude, really bwe tutunuulira nti ofunye omusajja mukulu alina emyaka giwererako ddala mingi olowooza muli omubi teguyinza tuuka ng'olaba papa tasobola bikuba bigusa nga beetaagayo ate akavubuka naye mwami Sonko njagala omanye kino wali owa papa bafiirudi masho nga mazima ng'ekintu yakiyitamu nga kale yakisigazaamu experience kati kwegamba n'abavubuka bennyini osobola ofunayo muvubuka naye nga naye era takigusa kyekyo era n'omukulu bwe batyo wali abatakigusa naye wali oli akigusa kati bafiirudi masho be bati agwe ddala bw'oba olina omuntu biki byosinga okwetaaga n'ogamba nze nga nze bapapa bempita bafiirudi masho bati biki nga gwe beweetaaga omuntu n'ogamba singa nkola kino nankola kiri openly biki byoyinza okugamba nti awo siyinza kugenda walala nfiira ku oyo god bingi nga kina kitule nga bina bitano kale tusa nawe omuntu kwegamba buli omu ayagala bamukwate bulungi ennyonnyola anti okukwata bulungi omuntu bakitegeera nnyonnyola ekintu apena tukitegeera kwegamba kati banakwata batyo bulungi nga tasobola kukinnyonnyola kale ebyo bibeera byambulira nti kati ate okimanya abakazi kyetwetaaga mu buliri kasi obanga okimaliriza okigusa tewali kirala kyetubakikolemya okunya katolaba side eno ono asobola okukinnyonnyola obulungi ennyo ogambye nti ofunye omusajja asobola kikuba bulungi mu buliri buli kimu akikuwa kyeweetaaga ddala biki omuntu by'oyinza okwetaaga ddala gwe nga gwe n'ogamba nti omukazi yeetaaga bino mbifunye sobola kwenda ekisookera ddala mba njagala nanfunirayo bizinesi yange ebyomubuliri ebiba bizinesi kizibu nnyo kuviirako omuntu butenda ate bizinesi etera na muntu kwenda because olwogenda ku bizinesi ofuna ebikomo bingi abakola ki abakwana naye ebyo munyuma n'ogamba nti kati kiwedde omubiri kyekyo buli muntu abaako ebintu byeyeetaaga n'agamba nti bwankwata bwanti bwankola bwati bweba bwekikiba bwekiti ogamba byamubuliri naye nawe kati osobola okunnyonnyola omuntu nti njagala bampanika okugulu okimanyi bulungi ebyomubuliri tosobola kinnyonnyola muntu ng'okola sayini okitegeera nekyengezaako okugamba because gwe jagala okuwanira okugulu omu teyeetaaga kugulu naye gwe ng'omuntu katuli ku ggwe tuli ngati nga ku ggwe nga kunze kale leka nkugambewe nti njagala nga ndina omwagala wange oyo papa saaga nga anyiiganyiiga saaga nga ayombayomba njaga nga ampitako mami okitegeera nga mu budde we mwagalira waali waba takoze kale ebintu ng'ebyo okitegeera nga muli mwembi tabeera bizi nti oba ali ku masimu ga bizinensi biki nga kuwa time nga bw'ojaga mu bungi okitegeera kyenyinza okunnyonnyola ekyo mu kitanda kyo kinnemye okunnyonnyola naye bubadde mutya ogamba ekyo ekintu kinene nnyo kinene that's why musigala muyina bye mukola ki bye mulakinga omuntu kati gwe nga gwe Sonko kale gwe bakukwatawo alwanze kati fete tuyina nnyo kati kambabulire ku side y'omusajja kintu kyawukanira ddala nnyo ku mukazi mbuuza abatya bwe kyawukanira ekani kino omusajja eyatuuka asobola obeera awo ne gubanga muzimu gwe gumulinnye nga ye kasita abeera ng'alina omuntu n'amala okufulumya bwe na release nga kiwedde whether kibadde kitya oba kitya that's why osanga abamu nga ye n'ebyabakazi yabivaako bamutwalira ssente bamutawanya bamunyiiza ng'akyemalira omuti gwa sabbuuni guba gwa nusu 10 ne gubeerawo ng'omukyala amuyina buli yekyusa omukyala amulabako omukyala tamwendaako abeerawo awageyetu lagenda okomawo mu bafu yamulese ng'omukyala waali teyagenze kwenda kyekyo nkugambye kati kusaidi y'omusajja kizibu nnyo okusinga kusaidi y'omukazi
kushaya chenza kunya because abakazi era bisingo bavirako ebyo bizibu bibeera ebyo because abakazi balwawo abakazi tebanabanga batawaza tebekubanga simanya ati bintu bimanyagala nnyonnyola gameti mwami Sonko wakuvuvi ubonzi tabuse ate nkutabuti Cynthia kuba ogambye mbu omuti gwa sabuni gubeera bwali ne wekyusa n'omulabawe naye ebafu y'amazzi ebeera okasita omulaba nga yeetoloddemu mu kinabiro kyogaa tanaba eye tukuzaire genda ovaayo mu kinabiro gw'omulaba atudde awo kumbe naye mu kinabiro so n'olwekyo okutwaliza embabeera ba sugar mami kusaidia mwe rero bentudde nabo kibakolera okuba nga omuvize na sugar mami dhani omuntu owa egio bempita papa era kyo kituufu olwaki lwansonga ya byansimbi esizoleeta obuzibu sina byansimbi byakuyisaamu maaso omuntu omukulu kale papa takusobola kuyisaamu maaso zimali mayi papa yasinga okuyisaamu amaaso because abakulabanga muwala wayinza n'okusabula oluyini nedda papa nno takuba olabaddeko ne papa voredo ina papa abagenda ati omulekawo bwakukuba wekiri wamma abeera nkwatanga kabebi okitegeera olwokuba abansinga emyaka nga kwegamba wananyiiza kinyangwira omuddukako gyensonga lwaki abeera alina okunkwata mpola mpola okay abatulaba era batugobera tulina abantu bafe abeera ku wano nga balabya ddala ba top fans wano ndabawooko nakamya Angel nawooli nkikoneddemu nnyo nnyini ddala nakamya Angel Mami Queen and Shanita tutera okulaba nno ng'okomentinga bubi Kenneth komenti zote tuzitegeera Kenneth mukulu Kenneth Prose Nakaweesa naye tulaba komenti zo wano ng'otuyisaamu eggaali mpola ng'otukoonako so mwebale mwena abatulaba nga mutulabira gye mba mutulabidde yonna gye mba musinzidde katulaba bano olwo komenti z'abantu abalala twaganya oluusi okuvaluinga ku bantu baffe ababeera abatulaba ba fans tulabako wano uncensored updates eyo channel I think Sylvia Nakagwa webali nnyo nnyini ddala n'ennyanga zibulya ssomero kandireke Namagembe Josephine webale nnyo Olivia Olivix webale nnyo Nakitende Christine tukulaba Ashaba Stidia webale nnyo Nantongo Fatuma webale nnyo Lady Daphne Kisinga Doreen Sylvia Nakagolo Farida HY hey Komuhendo Diana RN banji nnyo waliwo ne wana akozesa Oluwarabu naye nabo tubalaba katubere nga tukomawo comments olunaku lero banji abantu webali wano abagenda amaaso kulaba nga batulaba mbatwabira mu ggwanga Uganda abalala ebweru w'eggwanga Uganda abagala okulanga mugeze kulaba nga tulanga fenna beetaaga ba dancers abalina efe ebisanyikirwamu olina birthday party baby shower n'ebirala byonna oyagala abantu babeesabeesa abantu otukoonako manager Jude alina ababeera n'abayinza obbanga abayitamu awo ate ne mulaba nga ate musobola okwasaganya ekintu wonna wali tulina kitwagala oseebuzaayoko abantu 1 wene ka comment ka closing remarks sina nnyo kyamaanyi naye bapapa obatumirako bonna gye bali bongere si bapapa bonna nawule abatugoberera bakola comment yabalyogezaako okugamba tuyinza okulaba papa nga alimu amagezi ate nakuzanyirako obuzanyizi nakusilwa goge mazima kyo nakyo kindimu nze oyinza okulaba papa ng'omubalamu amagezi gamba oyinza okufuna ekisajja nga kikola mu myaka n'okyagala oti oba okola comment mutasobola gitegeera obulungi nnyo ekituufu kiri nti ofuna sugar daddy ng'omubalamu amagezi era ng'omwawula mu buvubuka wallahi nga byakola bisinga n'ebyabavubuka ng'ayagala okyusa buno obumami obuto obuzaamu omusaayi nga bw'ayagala bwokka gwe ng'olowooza ofunye nnyo taata ate ekyakutuusa ku bavubuka kukyusa nga njawulo ziro omuvubuka byakola ate omukadde asinga naawo ku kasasiro oyo gwakola ate nga mugenda otuuka nokusaawa y'okugira ate nga tagisobola na bulungi baba beesiga amaanyi gaabwe abo naabo ababakyanga obuwala baba balina amaanyi oba babeera banywa bidagala si kitegeera bwewali ogezezaako amaanyi bali balina mayitirivu nnyo experience no olabo bakoneramu ddala kubaze mbadde manya batalina nnyo maanyi bwe baagala ennyo okugiraagira ate babeera baagazaaki nga tebalina maanyi era babeera bagayina nga kyekibapika so beddeko bo beddeko kubanga babawuubye namwe naffe tuli baana babantu be batulugunya okitegeera
njogera ku lwange ne bawala bannange abalala bonna yeah bakusupportinga kyemaye bawala banno bakiikiridde bulungi nnyo abaddadi bano tebadisappointinga mwaba mubeera ku kusayidi endala otubuli ebikibi badisappointinga abaddadi badisappointinga abasajja abo abakulu bashuga soko lindeko gwali omwagaddeko omukulu mu myaka namwagalako naye ngali myaka nengali myaka ng'emeka yali ayingira ekinaana yali takiweza yalina mwemeka yali nga mu nkaaga kiki ekidisappointinga kyojjukira kyogamba nti ye nga ye teyandisappointingako naye nga kale tayimu nga aba bize ku mirimu iyo nsonga lwaki nkugamba namufuna naye samufuna wa UG ati oba ogenze ne oba oyagala sente kitegeeza sente oba ng'ozifuna ate sugar daddy tomugendako nga to planning so abagenda ku sugar daddy balina kola batya kati oyina osooka okwebuuza kino olowooza mubona lwaki alonze nze ye agenza otuuka kunze ayise mbameka awo nogamba kati nina okugendayo nga nange nemusimbamu oluseke naye akitegeera kati so wagenda nze kale nze ba sugar daddy tebannumya mutima bakola batya si kale sugar daddy bwankyawa tekinuma tekinuma kuba ofiiriddwa ssente oba ofiiriddwa gali amaanyi gaalina experience ng'omusajja omukulu kubanga si ye yeka abaaliyo kuba waliyo ba sugar daddies bangi si ye mukadde yeka so omutango oyo omutera ng'ofuna omukadde omulala kuba waliyo naye abakulinze okay erinnya lyange nze Sonko Muhammad yinza obutasukawo wano olunaku olwaleero mpya subscribinga emboozi oluusi zetuleeta ziba za njawulo abamu bayinza ozizijeregerera nalabanga eriawo bwetu naye munange oyinza ogiraba ate yinza okuvaamu ekyokuyiga yinza obutasukawo wano olunaku olwaleero Katonda n'ensi yange Chris the Crown yabeere mabega wa kamera so genda ku TikTok osachinge Chris the Crown ojja bbanga olaba omusajja ankwata ekifaananyi kino kyolaba Chris the Crown obeere ng'oteekako ka like ka comment ate omufollowing olwakatonda n'ensi yange nze Sonko Muhammad mubeere bulungi.